okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu naye naawe ali eyenyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo tewali ali seefu paka ffenna nga tuli seefu nkola kyensobola mu busobozi bwange ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola ocommunicatinga mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuliziganya ne bannange bwe mbeere waka intaneti bansaleko amasimu bagasalako so kimu ku nsonga lwaki siri waka nsobole okubeera nga communicatinga ne bannange. Bannayuganda bannange muzuukuke bw'abanga pulezidenti ddala ali seefu vidiyo zaffe zetukola mujjayo zaaki banaye mutambuze vidiyo nga tebannabagijjayo mutambuze vidiyo buli vidiyo gyempositinga gye bajjayo buli vidiyo gyempositinga gye bajjayo. Pulezidenti tali seefu bannange pulezidenti tali seefu bano abantu mubalaba babaleetamu NTV nga bamanyi omulimu gwegenda okubakolera. Bw'abanga pulezidenti yabeesimattulako n'adduka NTV yamusanzeewa musooke mukyebuuze NTV yamusanzeewa. Babaguza NTV from day one nga mugikkiririzaamu era nga mugiwaana nnyo nga bwe bawa amawulire ga pulezidenti. Mwali mukirabyewa Museveni okulekawo social media yonna ng'emuvuganya mwali mukirabyewa nga n'akalulu kabadde kanaatera okutuuka yonna ne bagijjako intaneti naye babalekerawo NTV nga yebawa amawulire. Babaguza NTV from day one. Mutunuulire pulezidenti mutunuulire empandiika eyo pulezidenti si gy'awandiika oyo si pulezidenti wallahi. Bano abantu be bali mu akawunti ya pulezidenti mutambuze vidiyo nga tebanagijjayo n'eno buli gyempositinga gye bajjayo bwe gyempositinga gye bajjayo. Bannange pulezidenti ali seefu tasobola kubanga yabeesimattulako tesobola. Abasajja baali babaza ekintu kino from day one wallahi babaleetamu NTV ne mugigula era mwajaniriza nnyo ndowooza mwalabye ebyavudde mu kalulu bye yabawadde etambulira ku ntoli zaabwe ebyavudde mu kalulu era bye yabawadde kati kyemugamba bimba mukkiriza mu NTV bye yabawadde bituufu bye yabawadde babalekerawo NTV nga balina ensonga ng'era babaze bulungi nnyo ekintu kino nga kano kiikadde weeyina okukolera emirimu gyabwe yabakolera ene mugiwaana nnyo ekoze nnyo era NTV eri ku ludda lw'abantu era NTV jjo mubirabye wano NTV weeyina okubaguliza kyebawa kyemukkiriza naye nga pulezidenti ali seefu n'akamu tali seefu pulezidenti tali seefu nze babuulira. Bannayuganda muzuukuke munaagenda okumanya ekintu kino wallahi nga kiri too late. Bamanya nti ne bamukwata ne batateekawo mbeera yonna bannayuganda bagenda kukyankalana bagenda kwekyanga bagenda kwekalakasa ng'ebyaliwo luli. Kino ekintu baali bakibala dda. Bannange mulengerera eka ewala pulezidenti tasobola kubanga yawandiika ebintu bino. Tali seefu n'omusajja ali ku mudumu gwa mmundu tali seefu. Bamutwala bannange ekibiina muveeyo mubuulire abantu ekituufu pulezidenti ali seefu. Bw'abanga ali seefu laki tebakkiriza bantu bagende balabe abaasigala ewaka bw'abanga ye kenyinyini yadduka ewaka waliwo abaasigalawo lwaki tebakkiriza bantu kutuukawo mumukirabanga kisoboka. Bano abasajja baali bamuzingako dda ennyumba yonna wallahi pulezidenti ali seefu. Bamutwala kolo helikopita lwe yajja bateekwa okuba bamutwala kwekuzzaako amawulire kwekuzzaako intaneti babawa amawulire okubalaga nti nno pulezidenti ali okke. Kati babagambye bagenda kujjako intaneti bamaze okubaguza kye baagala mukitegedde nti gyali ali seefu naye nga tali seefu. Banaye muzuukuke mutambuze vidiyo. At your age and your advanced psychology, you should stop lying and blackmailing propaganda against your opponents. We know you are not a good politician. You were trained in jungle politics in Mozambique. And we know what jungle politics is. It's all about blackmail, propaganda, changing words, camouflaging, torture, killing, kidnaps, frustrating your opponents.
to get what you want. That is exactly what you are practicing in Uganda. But we are in the modern society whereby we can retrieve and we can convert all your lies into the known truth about your history. History doesn't favor you in such political arena. No! I exposed you on 15th of January about this plan. You executed the mission of killing indigenous Ugandans, innocent people in Butambala, almost 20 of them. But you publicly came out and you said that Mwanga Kivumbi and Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, they organized gangs to slaughter innocent Ugandans. It's you. Because I have evidence, and I played the evidence, I showed the evidence to people here on 14th of January, that Museveni is planning to do this and this and this. Is exactly what you told those people who came to witness your forgery. I know how you work. I know whatever you plan. Because I received intelligence on their basis about your data plans against Robert Kyagulanyi Ssentamu on national platform. And even you had a plan of abolishing national platform, we know that. You had a plan of arresting Robert Kyagulanyi Ssentamu. But unfortunately, social media has exposed you. So today, Mwanga Kivumbi has already replied to you. Listen. So the president is totally misinformed. Totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and parked trucks and took them to Congo Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of a head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then I wish for the country that the president no longer gets a right briefing. Because as the president, you are the number one commissioner. Honorable Mwanga Kivumbi, Museveni is not misinformed. Museveni is the master planner. Without Museveni, there is no NRM. Without Museveni, there is no Salimusare. Without Museveni, there is no Muhoozi. Without Museveni, there is no Janet. Without Museveni, there is no nothing called National Advance Movement. Everything rotates on Museveni. It's good you witnessed the massacre of almost 10 people plus in your home residence. After that killing, the same people handpicked all the dead bodies and they ran away with those dead bodies. The same method he used in Tanzania after massacring almost 20,000 innocent Tanzanian people. He instructed the killers to handpick each and every body of the Tanzanian nation, and they buried those bodies into mass graves. It is on record. After killing people, they handpicked those dead bodies and buried them all. They disappear with those bodies. So it's the same trick.